na mutima mulungi. Gavumenti ya Uganda erina obumalirivu obw'enjawulo ate ku luno mu kulinda obutonde bw'ensi. Mukimanyi bulungi nti Uganda Katonda yatuwa nnyo olw'okuba wano omusana gwaka guba gwakaaka enkuba n'etonnya. Wiki ewedde mbadde America, New York, nga temperature zirayizinga ne zituuka mu 48. Ffe wano tekibeerangawo, naye ng'omwaka ogwaggwa temperature zarayizingamu. So njagala okusiima ab'amakolero okujja ne strategy eno ey'okulaba nga nabo beegatta ku bannayuganda bonna okulinda obutonde ate nga bwetukola emirimu gyaffe. So okujjako okubasiima sina kyenjagala kwongerako n'okubategeeza bannayuganda nti tuli luno, muve mu ntobazi, muve mu bibira. Amakolero mangi agali mu ntobazi. Kuno nakanje omuka gwege meeting ebweru gwegafulumya mu Buganda kufulumya omuka. So and when it goes up, of course it goes in the atmosphere, and the clouds ngaba science ngabo bagamba ne creating ekyo. Lwaki osimye steel? Emini oyogedde ku ba steel nti abasteel be basinga mu nsi yonna. Steel ekintu ekireeta kubanga steel ekozesa nnyo bya koolu, ekozesa nnyo energy eno. Bwebanga tebagikoze nga bwe bakola abalala ne bagikwata ne bagijjamu amaanyi g'amasanyalaze nga bwolaba abaana ba Tembo kati bakola amasanyalaze nga gava guno muka gwe bajja mu steel nga bagugiza mu koolu omukifo ky'oguleka ne gugenda ebweru okwonoona obutonde bw'ensi bagutalapinga ne kukola steam ne kukola amasanyalaze kyebayita na mutima mulungi. Gavumenti ya Uganda erina obumalirivu obw'enjawulo ate ku luno mu kulinda obutonde bw'ensi. Mukimanyi bulungi nti Uganda Katonda yatuwa nnyo olw'okuba wano omusana gwaka guba gwakaaka enkuba n'etonnya. Wiki ewedde mbadde America, New York, nga temperature zirayizinga ne zituuka mu 48. Ffe wano tekibeerangawo, naye ng'omwaka ogwaggwa temperature zarayizingamu. So njagala okusiima ab'amakolero okujja ne strategy eno ey'okulaba nga nabo beegatta ku bannayuganda bonna okulinda obutonde ate nga bwetukola emirimu gyaffe. So okujjako okubasiima sina kyenjagala kwongerako n'okubategeeza bannayuganda nti tuli luno, muve mu ntobazi, muve mu bibira. Amakolero mangi agali mu ntobazi. Ebintu mu nsi muno buli kyokola kakibeere nga ewuwo, si nti byonna bijja kubeera 100 ku 100 nga birungi. Wabeerawo ebisobwa naye bwe baba bisobye n'okubanga n'akuzaala oyinza okufiisa omwana ozaala n'ofiisa oba babiri basatu tekikugaana kuzaala. Kiwulidde oba waliwo abazze nga bakoze kinene okulaba nga basaanyawo entobazi oba ebyobutonde byaffe ng'ebibira, tekijja tugaana gwe nange okulaba nga tukolawo kye tusobola okukola okutaasawo akakyasigaddewo n'okweyongera okusimba emiti nga bw'olabye leero we tusimba. Kulokwa tulinga abagamba nti tuwanise emikono tufe tetujja kuwanika. Kyekyo kituzeemu amaanyi naddala nga mukyogerako kiti ekitegeeza nti naffe tutandise okukiraba nti kikyamu okusaanyawo entobazi n'ebibira byaffe. Tukolewo ekyenjawulo gwe nange. Kulokwa bino ebisaanyirwawo abantu baffe aba bulijjo. N'olwekyo tubuulire enjiri eyo ab'amawulire mbasaba mukoze kinene okulaga nga bano abasaanya entobazi zino tubaanika. Mweyongere bwe musanga mukole ki mubaanike baswale oba baswala oba tebaswala. Kati tugenda ku stage endala nze njagala mbatwale bano ab'amakolero era olwaleero mu butuufu omukolo ogwaleero tegubuusibwa maaso. Mbadde nange n'akatuukawo n'akatoonyawo leero nga bukya naye ne mbakakasa ndina okubeerawo kuba kikoleddwa kyanjawulo. Tuzze nga tuli ku dduka nga baani abo betudduka nabo okusinga ge makolero. Buli bwe bukya ng'olaba waliwo ekkolero erivaayo
naye nga balitaddewa mu ntobazi wa enkola ani omukka ogufumuuka ogwonoonye obutonde byonna biva mu makolero naye okulaba nti beekozeemu omulimu ne basalawo nti tebaagala kubeera ku dduka naffe nga NEMA oba gavumenti naye baagala tubayambe tubalagirire ekyokukola basobole okwekolamu omulimu okwetereeza kino kibadde ky'amaanyi era mukama mulungi nnyo olwaleero mbakakasiza ku lwa gavumenti nti ekibadde nga kikosa nnyo obutonde naddala amakolero gano gye bajja nga gakolawo ebintu byayo industrial parks tuzitaddewo naye nga amakolero tegeetegese okulaba nga ebibi ebiva mu byebakola tebirongoseddwa n'omukka ogufumuuka tunogozeeyo nga basitiiru n'enogayo nga bano abakozesa bu plastic amazzi abasoda abo nemba kubira omulanga nti bwe gubanga leero ku lunaku lwakwenenya oba lwakulokoka katulokoke naffe tutandikeyo kutambulira mu mazima njagala ndabe nti waliwo abavaayo bafuuke nga champion abalabo banaalabirako tetujja kutandikirawo ku dduka okwo era tujja kutandika nga bw'owulidde mbagamba njagala mbetikke bagende beeyame mu maaso ga mwenyinimu president nti omulimu gwe batukoze wano gwe lwaleero gwe tutongozezza gugenda kuteekebwa mu nkola nti amakolero aga Uganda gonna geeyamye okutambulira nti bye bakola nga byonna tebikosa ki butonde naffe nga gavumenti wenaabeerawo kye tunaabakwatirako kulwokuba tejja kubeera nga sayidi ey'omu naffe gavumenti naye ejja kuba nga ekolawo ekyenjawulo n'olwekyo nze okulaba nga bright prime minister wazze wano naffe kennyini nga baminisita ow'amakolero naye abaddewo babiri balamba kitegeeza nti gavumenti ekitaddeko nnyo essira kulwokuba mukama waffe president yatuweera ddala ebbeetu okulaba nti tutandise okutaasa obutonde ekigenda mu maaso kikosa abantu ababulijjo naye mu maaso gye tugenda kijja tutaasa nsaba tusenga kimu nga nkuyege tutaase obutonde twegatte ku b'amakolero tubaleke balongoose mu nkola yaabwe tetubagaanyi kukola naye balongoose baleme kukosa ki obutonde bigenda mu maaso mu ggwanga tebigenda kukoma mu Kampala bigenda kweyongera wonna lwa bulungi lw'abaana baffe n'ensi yaffe ate nga president ayagala nti si tubeere nga tuli ku dduka n'abantu baffe kibi nnyo tovudde olaba nti tulina entegeka nti betusenza okuva mu ntobazi tubafunire ekyokukola kiri mu programs ezo tebasobola kulowooza nti tubasuulayo busuuzi naye ebyobufuzi tubijje mu byentobazi eby'obutonde kulooka saalumanya nenaalumanya ffenna tujja kugenderamu bweba tukoseze obutonde so nsaba nti ebya politics tubizze ebbali naye tulabe nti ffenna tutaase obutonde bwaffe mwebale